oluva mu ssomero bw'oti onoonya mulimu gwonna ogusobola okuwa ekyokulya ye oba nedda ne bw'oba basoma bwa dokita omulimu gwa dokita negusooka ne gubula naye nga waliwo awo ogw'ekisiimo ogusobola okuwaako ku kyokulya osobola okugukola n'obwa dokita bwo. Omaze emyaka 10 sebo nga tolya? Omaze emyaka 10 nga teweebaka? Badde neebaka. Kati tuwulire weerumya otya bizinesi okusobola okubaawo? Weerumya otya? Ffenna tutandikira mu employment. Naye obuzibu bwe tulina oluusi kulwayo nnyo. Tokola ki? Because bw'onoolwayo ennyo ogenda kwerabira ebigendererwa byo. Damage. Si ya bbeeyi okusinga etali nsale. Ya bbeeyi nnyo. Ogesa ogenda n'okinyonyola kitaawo n'akitegeera. Kati bw'oba oli mu dduuka ng'otunda ngoye ng'oguza abavubuka abaliwo omulembe kati nga tolinaamu mpale ensale oyinza okutakola. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika ebyenjawulo omuli Flickview, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 75563938. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Kale, ku mukutu kwe tuli Cruise Exclusive, Alain Cruise gemanya nyongera okukwanirizaako yonna gy'osinzidde okuba nga ate otulabira. Weebale nnyo bayire ddala tukyagenda mu maaso empeereza ekyagenda mu maaso tugyongerako wano nawali naye nfuba okulaba nga nkuleetera abantu abakugattako kyengezaako okukola kweno channel. Ebintu bya Vibe oluusi tubibeeramu naye ngezaako nnyo okulaba nti gwakera ku makya okukebera ku channel eno. Njagala buli lunaku lwokera okujja okukebera ku channel eno osangako emboozi ezirina hope, osangako emboozi ezizaamu essuubi, osangako emboozi eza business, osangako emboozi nga really erina kyegenda okuba nga ate ekugattako. Olunaku olwaleero ndi with my good friend abasinga oba mu abaana abamu abatambula ennyo abatava ku nnyonyi bakuba ekyeyo mumumanyi mutera omusanga wali ku KHM naye olunaku olwaleero simukyazizza ku nsonga za KHM newankubadde oba oli awo ziyinza oyitamu mu introduction wanaaba yeeyanjula obaawo ekiriwo kyonna naye ensonga enkulu mu bulamu wali obaddeko awo n'olaba omwami oba omuvubuka ng'obulamu bwalimu bukwegombesa n'ogamba edda abasajja abakulu nga bafunanga ssente naye n'otunuulira omuvubuka muno obulamu bwalimu musajja mulunzi y'omu ku balunzi nno mu ggwanga Uganda abayitiddwako eggwanga erya Netherlands naddala mu nsonga z'obulimi ate ng'era mu kulunda obumyu mu ggwanga Uganda ennyama y'obumyu yeebuuzibwako nnyo. Musajja ayagala nnyo ekintu ekiyitibwa akamyu. Ye simanyi ki kye yazuula mu kamyu, but what I can tell you, he loves rabbits. N'emmotoka ye eriko ba calf meat. Calf rabbitry. So musajja ayagala ennyo ebyobulimi n'obulunzi. Musajja atava e Netherlands, gw'atakimanyi Netherlands y'emu ku nsi ezisinga okulima mu nsi yonna. Yakubiri mu nsi yonna mu nsi ezisinga okulima. So he's my good friend, but abeera so busy, but I can't take this time for granted because anfisirizaayo kaakadde oba oli awo g'omuvubuka ali eyo tula wansi omuwulirize ojja kyemmanyi sheno weenaggwerako ojja kuba otegedde ebintu bingi. Muvubuka yakuba ku kyeyo eky'Abawarabu, but right now I'm telling you otunuulira obulamu bwalivinga buli muvubuka yandyagadde obulivinga naye ng'akikoleredde. So nze ebyo ebintu mbyegomba nnyo ng'omuntu. So
nange nsazeewo ajje oba oli awo tulina kye tusobola okusharinga okulaba nti twongera okuddamu amaanyi, twongera okuddamu essuubi, nyongera okutegeeza nti ebintu tebiganye. Tebakuloga nedda, tolina kisiraani nedda. But there are some things you're not doing right, maybe. You get? But if you listen to such people, ngate bavubuka bato sente bazifunye, why not? Ladies and gentlemen, sijja kumwogerera but kansabe abeyanjulire naye nganze omuntu nja muntu yanti salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulaba kale sebu mbadde sikuchaza nkuwa mu studio zino. It's the first time twakoma kujjanga oli ku hoteli ngani hoteli mukati. Yes. So eyo omuntu akulaba omulundi ogusookera ddala waliwo bo bawalabo ne batabani bo already abakumanyi neriyo oyo nga ye takumanyi mweyanjulire omubulire byokola huyo then tandikira who I am mwe mubyogera simanyi bulungi naye nga amanya nze Haji Muawiya Mukasa, director wa KTM International Consultants era director wa Kapeka Agro and Livestock Farm, Calf Rabbitry. Ufunze. Oli musajja mulimi. Yes. Abatulaba wali obaddeko ne mukwano gwo naye nga ne bw'omusanga mu kkubo n'omulinnyako tosobola manya kikyali. Now it's you. Kansoka njogedde kitono nnyo kwako. Katono. Oli muvubuka living obulamu obulungi, you're so hard working, sijja kugaana Allah sente azikuwadde alhamdulillah, ovuga emmotoka ennungi, olina amaka amalungi, olina abakyala abalungi, olina abaana abalungi, naye oli mukakamu nnyo n'omuntu akusanga mu kkubo ayinza obutategeera Haji Muawiya kiki kyali. Ate erinnya lyo bwe balyogera najja kukeche muyinza omuyitakawo naga Haji Muawiya naga yali wanti yo yakuyiseekaawo. You so humble kati natulansi nenga naye lwaki okubeera anyway walusula ogamba ne kati kagina emyaka gyaffe ng'abavubuka n'omala obeera mu level y'omuvubuka oyo gy'aliko ensi eyinza okuwulira. Kakati Alan kasoka kukolera ekintu kimu nti omuntu atakumanyi bw'omugamba kyoli awakana, si kyekyo? Kati ate omuntu akumanyi teweetaaga kumugamba kikyoli. Ye oba nedda? Now what is the reason to tell people who you are? Because akumanyi teweetaaga kumugamba kikyoli, si bwe guli? Atakumanyi ne bw'onoomugamba kikyoli agenda kuwakana. Kitegerekese. Kati ne bw'ologana nti akamunaye nze gundi nina kino nekino oyo naye esoma alimba. Naye akumanyi teweetaaga kumugamba kuko ozolodde akumanyi. So I don't think there is a reason to come out and shout nina kino nina kiri kubanga bwe okigamba atakumanyi agenda kuwakana. Si bwe guli? Ate akumanyi teweetaaga kumugamba. So nsonga ki ekugambisa abantu kikyoli? Olina okweyagalamu bantu batema abantu bamanye. Ate gy'okoma okweyagala byenye eby'obutaala by'abantu okwo si kwe kweyagala. Mukuyita kwemulisa. Okwo si kweyagala, kwemulisa. Ne bw'oyagala okweyagala weyagalira eri mu nkukutu yo mpola mpola. So siraba nsonga ekuleeta mu bantu kubabuulira nti nze gundi ne gundi okulaga. No, abakumanyi teweetaaga bagamba kikyoli, ate n'abatakumanyi bonna bagamba kikyoli bagenda kuwakana. Okay. Manyi nabadde awo. Nabadde as myself nina ebintu ebi byenjagala okukola oba byenjagala otuukako ng'omuvubuka yenna ali eyo. Naye nadde nyumyako ne mukwano gwange omu n'aŋŋamba
kale nga ndaba buli kimu nkikoze nga olwo ne mukwano gwa mulago tuli naye kati nga fena tugamba walayi buli kimu nkikoze naye mpulira obugumiikiriza buweddeyo like you do each and everything abamu mu bulamu mugenda ku campus n'osoma ne banno kosi y'emu ne mufuna n'emirimu nga gwe ssente z'ofuna zisinga ez'abanno naye ogenda okwekanga ng'ate bano bafuna ntono naye ng'ate success yaabwe nnene you get n'ogamba oba kati nze nakolimirwa okitegeera n'ogamba oba ngenda ebulaya nkuba ekyeyo oba bino tebigatta olina asitula ennyumba gwe nga tonnaba olina agula amataka tonnaba. Now I sat down myself neŋŋamba bye tuyitamu waliwo ababiyitamu but ate bwe nkulaba ndaba nga oli mukulu wange oba oli awo bye sinnalaba bingi gwe byolabye ate nga ndaba your story of life erimu ekyeyo ekyebuwarabu ate ngamba ate there are those abagenze ne ku kyeyo mu Europe ne mu America nga tebalina ono byalina kati let me call Haji Muhawi ono ambuulire ye kati ki kakozesa is this what type of patience oba ya maroon oba ya blue oba ye befaanana etya because omwana asobola okukola ebintu nga wallahi buli kimu akikoze mu bizinensi mu kimu byonna nekigaana wallahi nekigaana n'agamba kaninde kino ekisiibo nsiibe Allah ajja kumpulira wallahi nekigaana kyokka ne wajja omuntu omulala natakosa n'amaanyi ge gamu g'okosezza wallahi nampenetratinga otuuka ekiseera ne weebuza n'ogamba okuba kwogera ne Allah n'ogamba Allah wallahi obugumiikiriza mbukoze byonna mbikoze obugumiikiriza mbukoze okusaala nsadde eswala zonna nzitaddeyo wallahi nga weebuuza what you've not done nti oli bw'omugamba n'omugamba mu balimi be tulina mu Uganda Haji Muhawi yazitowa naye n'omugamba Haji Muhawi oyo yagenda munnange Dubai n'akola obusente bwe ng'abaana abalala bwe bava wano ate ali mu America ayinza n'okutya okudda bw'awulira obuzito bw'omwana eyali e Dubai nga yagenda nga Sekadama ng'ate muzito nnyo oli atya n'okudda I'm sorry okozesa Batista kati natuddawo ne ŋŋamba naye kampite Haji Muhawi ono kuba kati ye kale ssente azikutteko ssente ozikutteko ze bayita ssente nti kale gwe kale nze sikwata nko $5,000 gya dola goleka sikulabika naye ozikutteko so endaba ye yessente n'entegeera ye yessente yawukana ku yange kyekyakuyisiza ano nga njagala onsomese n'abavubuka abali eyo wamu n'abo bawala abo ne batabani bo bwe mutwala okufuna ssente twogera ku leve yaffe y'abavubuka you're still young toli mukadde patience kyeyo gwe gye wakozesa oba oli awo ntunulemu kko ndabe nange nyinza okuba nina bye saagatta bulungi nzireyo mbirongoose kigambo kitono nnyo patience bugumiikiriza kyobwo bulumi kyobwo buli awo so bwe neyanziza amina okusobola kwa byonna
nja kwebaza sebo olw'omulimu gwokola ntera okuyitaayitako omusimu mpolampola naye ndaba abantu bokyazizza ab'amaanyi okujja okubaako n'ebigambo oboolaba bye boogera Katonda olweyawo n'ayisiza mu ekyo oli nga abadde alina kadooti kamiisinga nga kagwawo bisobola okugatta Katonda n'ayisiriza omwo naye ekisooka mu byonna biga byogedde bingi era birungi naye ekisooka mu byonna suubira nti waliwo formula ya ssente oli gy'ayinza okwogera nti yeeno of course waliwo ze bata principles naye buli omu alina formula ye okitegeera kyova olaba ntenyo ogamba abantu nti bw'oba owuliriza omuntu yenna oba oliawo agaggawadde oba oliawo oli successful mu story ye noonyamu principles because buli omu alina story ye story zaffe zonna zikola ki zawukana engeri gyafunyemu ssente story yawukana engeri gyafunyemu ssente story yawukana engeri gyafunyemu ssente so buli omu agenda kujja kuwa story ye but naye mu story eyo noonyamu principles then goes applying nga gw'omuntu individual principles zezimu but story zawukana olw'ensonga nti emirembe gize zikyuka bw'olaba abagagga abaliwo ku mulembe gwa Amin engeri gye bafunamu ssente ate abaliwo ku mulembe gw'Obote si bwe bafunamu ssente ate abaliwo ku mulembe gwa Museveni si bwe bafuniremu ssente oba abanaddawo ku mulembe omulala bayinza obutafuna ssente mu mbeera y'emu because bw'otunuulira abagagga abaliwo ku mulembe gwa Amin n'emirimu gye baakola egyabagaggawaza ate abagagga abaliwo ku mulembe gw'Obote ate si gy'emirimu egimu gye baakola era si emirimu egimu egyabagaggawaza bw'otunuulira abagagga abaliwo kati ku mulembe gwa Museveni era emirimu bali gye baakola ate bano si gye bakola ki si bakola si gyebagaggawaza so ekisookerwako nti buli mulembe gujja n'abagagga bwagwo era gujja n'emirimu gyagwo olw'ensonga nti obudde bukyuka obudde bugenda bukyuka buli budde lwe bugenda nga bukyuka taste and preferences z'abantu betuweereza zikyuka because business eyimirira okusolvinga challenges eziri mu bantu nti olwaleero you are in business but which challenge are you solving buzibu kiki abantu bwe balina bw'osolvinga kyekikola business okitegeera so kati ebintu bigenda bikyuka bwe bigenda nga bikyuka kitegeeza n'abantu bagenda kwetaaga businesses empya bagenda kwetaaga ebintu ebipya that's why omu ku professors agamba nti emirimu giri ebiri egikuza omulembe nti omulembe gwonna gukulira ku mirimu gya bika ebyo bibiri ekisooka byebintu ebigunjeewo olagamba nti innovations no ebintu ebipya ebizzeewo invasions ebintu tetubadde na mmotoka z'amasannyalaze tetubadde na mmotoka ebipya ebizzeewo then n'ebikadde ebibaddewo okubikola mu nkola empya okuinnovatinga nti kandete ekyokulabirako mu byobulimi nti emmwanyi ebaddewo almost all generations naye bwetunyira bakitaffe emmwanyi bayitanga kibooko bakanoga bagaggawulya mu kibooko baga nti mwanyi zaabala ne bupikipiki bayitanga mwanyi zaabala nti bo ne bagaggawulira omwo ogenda okulaba generation ezzeeko kati nga yakase olwaliro bw'otunda kibooko oyinza obutafuna ssente bulungi ogenda okulaba nti generation ezzeeko kati bazze kase olaba nti mulimu gwe gumu naye baguinnovatinze bagwongeddeko omutindo baguleese mu nkuba empya kati abantu babaddewo nga batunda kase okitegeera naye kati laba ku generation yaffe kati abaana batundira ddala kofi yennyini emaze n'okumusiika bagenda okumupaakinga batundira ddala ne kacaayi kennyini final product oba kitegeera mulimu gwe gumu gwe gubaddewo naye guzze gweyubula mu mirembe egy'enjawulo olaba nti olwaleero bw'okola emmwanyi eri eya kibooko ate oyinza obutafuna ssente nga mwana atunda ki kofi yennyininyini etwadde ku level ekola ki etunda kofi so emirimu ebiri egikola omulembe omulimu gwe tugendamu focusinga bw'oba olina kyokola one innovations nti kikole mu nkola empya okusinziira ku demands ezikola ki ezirinyaku ekyokulabirako
olwaleero bw'ogenda n'ogamba taatawo nti empale y'ebiraka ya bbeeyi okusinga empale ennamu ayinza n'okukuba oluyi nga si kituufu. empale y'ebiraka muzita damage ebino ebipaapi damage zino ensaleesale damage si ya bbeeyi okusinga etali nsale ya bbeeyi nnyo. ogesa ogenda nokinyonyola kitaawo n'akitegeera. Kati bw'oba oli mu dduuka ng'otunda ngoye ng'oguza abavubuka abaliwo omulembe kati nga tolinaamu mpale ensale oyinza okutakola. Kituufu. Oba okitegeera? Otunda ngoye z'abavubuka. Ng'otunda ngoye z'abavubuka nga tolinamu ezo ensale ebezo ez'ebiraka. N'obujaketi n'essaati ng'ezeraija kitaka. Kati bakitaffe ebiraka babikubanga mu mpale bambi ng'ekaddi era nga kyekiraga nti mwavu. Empala agikubye n'ebiraka akubye ebiraka empala asasulira abaana school fees. Naye kaakati empale z'ebiraka kati n'empya bagikwata ne bagisalamu ekiraka esobole okudda ku mulembe. Kati kikulaga ki nti taste and preferences mu bantu zikoze eki zikyuse. Kati nga omuntu ali mu business kitegeeza olina okuinnovatinga okudda bali bye baagala kuba bagenda okugulako. Kitegeeza tokola gwe kyoyagala okola wali kibakola ki kyebaagala. Kati omuntu alina business ey'engoye bw'ota innovatinga kutuuka ku client kyayagala wekola nga business ogivuddemu. Oba kitegedde? So awo njagala tutambulire oba oli awo tutuuke ku ingredient y'obugumiikiriza kubanga obugumiikiriza nga bw'okireese it's one of the ingredients ku bantu bonna bali successful. Kyagambe nti bw'otulina story ya buli muntu yenna alina ali successful ejajjogera ebe nti mu story emu alimu obuki obugumiikiriza. Okitegeera? Naye omuntu omubuuza nti obugumiikiriza kye ki? Ayagamba nti business beera bugumiikiriza. Naye omuntu agumiikiriza atya? How? Pakaddi. W'otuuse wano ogumiikiriza. Era bw'oba ogamba omwana ayingira field yo mugamba nti olina okubeera omugumiikiriza. Kati mwana akubuuza nti ngumiikiriza ntya? Era pakaddi. Pakaddi. Kati pakaddi obusiraamu bwo bwakikola ki ansa bwagiddamu n'Abaganda ndowooza era ansa yebagirina. Obugumiikiriza bukoma ddi era obalibwa ddi nti oli mugumiikiriza ng'ofunye ekyo ky'obadde ogumiikiririzaako. Bano abantu abawa testimonies mu church oyinza ogenda mu church n'okuyita okuwa testimony n'ogamba nti bannange nagumiikiriza nga sirina lubuto okumala emyaka 6 naye obugumiikiriza mbusuddewo olubuto lwagaana. Osobola okuwa testimony eyo era buli omu ajjaga bannange nagumiikiriza nga sirina mwana biki naye Katonda nansaasira ne mala nenfuna omuki bannange nagumiikiriza nga sirina kino ne Katonda nansaasira ne mala nenkikola ki. So obugumiikiriza bukoma ddi nga kyogumiikiririzaako kikoze eki obugumiikiriza. Era bwe tugamba omusajja mugumiikiriza era ne baselebratinga bugumiikiriza obwo ng'ofunye kye wali ogumiikiririzaako. Wabula bw'otakituukako teri agenda kuselebratinga. No one celebrates failures. Buli omu acelebratinga muntu asucceedinze but success ebyo byonna bikola ki? Bitambuliramu. So mu kuba nti ebyo byonna bitambuliramu kitegeeza byonna bitambuliramu kitegeeza olina okugumiikiriza paka lw'ofuna ekyo ky'obadde ogumiikiririzaako. Kyekibuuzo ekisooka tubugumiikiriza bukoma ddi? Awo bukoma. Naye nga tetunnatuuka awo omuntu agumiikiriza atya okusobola okutuuka ku ekyo ku goal gy'ayagala kyabadde agumiikiririzaako? Awo njagala tutambulire. Ekimu ku bibuuzo byenjagala okuddamu nga sinnagenda awo kyekibuuzo kyewabuuzizza nti omuntu afuna atya ssente. Njagala nkaddemu nga tetunnagenda eri. Okufuna ssente it is the easiest, kyekisinga obwangu. Okufuna ssente tekitegeeza bugagga. Okufuna kulala n'obugagga kirala. Bwekuba kufuna ssente abasabiriza ku street bafuna ssente
bafuna batebafuna bafuna ne buusanga nti bana empaya ekikumi bakuwa sente. So okufuna sente kyangu nnyo, very easy, buli muntu yenna afuna sente. Ngambi nasabiriza ku street nga talina kyakola, olasabiriza busabiriza bana mumpeeyo afuna. So okufuna sente kyekisinga obwangu era buli omu afuna. Teri muntu ali ku nsi kuno nga tafuna sente, buli omu afuna, si kyekyo? Naye ekikola obugagga kukuuma sente ezo z'ofunye n'okuzongeza. You don't get rich by getting money. You get wealthy or richer by keeping or maintaining and increasing, multiplying. Kati kyekitwabula ffe abaabo ku bagagga, because ffenna abali mu nsi tufuna ssente, naye okukuuma n'okwongeza kyekitwabula. Era omusajja yagamba ne bakwata ssente zonna zonna eziri mu nsi ne bazigabanya mu buli muntu yenna, ffenna ne tufuna kyenkanyi. Ffenna ne tufuna kyenkanyi, buli omu n'afuna. Mu myezi 6 ssente ziba zimaze okuddayo eri abo abaali bazirina. So obugagga si kufuna, kukuuma na kwongeza. Kyebali njagala okugattamuko kwaawo. Nendowooza kategeerekese bulungi. Kategedde bulungi. Kati ekibuuzo kiri nti nga wadde obuuza nti omuntu agumiikiriza atya? Buno obulamu bwe tulimu abavubuka. Yes. Kati obugumiikiriza kigambo kinene era kikulu nnyo ku muntu yenna agenda okubaako nekyatuukako obulamu bw'ensi oba obuwanguzi bwonna bwogenda okutuukako. Naye omuntu agumiikiriza atya? Era biki byagumiikiririzaako biki byogumirako? Biki ingredients eziri mu bugumiikiriza okusobola okugumiikiriza? Njagala kukinyonyera mu bintu 3. Ekisooka, waliwo omusajja bamuyita Mosulo. Abantu nabageza ku university, Mosulo's High Lack of Needs, abasinga bagisomako. Omusajja oyo yannyonnyola engeri gye twetaagamu ebyetaago byaffe mu bulamu. Obulamu bwaffe butya bwe butambula n'ebyetaago. Ntegeerekeka. Era waliwo n'omusajja omulala yakyogerako, kyabakiyita power versus force, n'agamba the hidden determinants of human behaviors. Osobola okusanga omuntu ng'alina behavior gy'akola, alina embeera gye yeeyisaamu, naye ng'okweyisa bw'atyo waliwo ebintu ebiri hidden ebimupushinga okweyisa bw'atyo, naye kennyini oluusi nga tamanyi. Naye nga ze forces ezitambuza obulamu ez'ensi ezimuleetedde n'okweyisa bw'atyo nga bwe yeeyisizza. Obadde okimanyi nti oluusi n'entegeerayo oba ne reasoning yo ey'ebintu esobola okusinziira ku mbeera gy'olimu, situation gy'olimu. Nti bw'oba onyiize muntu n'ayogera ekintu kiba kisanyusa, osobola kitwala ng'ekinyiizo n'oyongera kunyiiga. Oba olina akusaagirako. Oba olina akusaagirako ng'obadde onyiize. Osobola kitwala obulala. Naye bw'akusaagirako ng'obadde oli musanyufu, era osobola kitwala mu ki? So n'embeera gy'olimu esobola okudetermininga reasoning yo ne understanding yo okusinziira ku mbeera gy'olimu. Okitegeera? So waliwo ebintu bingi ze bayita hidden determinants of human behaviors. Waliwo ebintu bingi ebyekwese eri bye tutalabako naye nga bituleetera okubehavinga nga bwe tubehavinga. Oluusi nga tosobola na kukinnyonnyola kusa nti lwaki okoze bw'oti, naye nga tosobola na kukinnyonnyola, naye nga waliwo ebiri emabega ebitalabikako n'amaaso ebikuleetedde okweyisa nga bwe weeyisizza. Oba kitegeerekeka? Yes. So omusajja oyo bwe yatunuulira obulamu bwaffe n'abukategori n'abumenyaamenyamu kagundi kalinga kasumbuusa, n'agenda nga abiteekateeka mu mitendera. N'ateekawo omutendera ogusooka nti omuntu yenna mu bulamu ky'asinga okwagala is basic needs. Katonda yakola obulamu nga bulina ebintu ebirina okubeesaawo nga byo birina okubeerawo kkirizagaana. Emmere, omukka gwe tussa, kkirizagaana birina okukola ki? Birina okubeera obulamu okukola ki?
kutambula era nga bye bisookerwako watutegerekeka kati bw'ova ku bisookerwako n'olyoka odda kubiddako nti at least olina okubaawo n'ennyumba era bwe tunulya bizinensi yo gradually bweti webadde ekuze kuba nasobola okusisinkana ng'oli mu kati bizinensi erina okubeerako wonna weeneebeera ebeerewo ng'oli mu kati bw'omala okufunaafuna mu kyemmanyi wootuukidde wano financial olinako wootuuse olikugambe nti kati kangere noonya ofiisi naye ku ntandikwa bw'wali otandika kyoli ofaako bizinensi kyonna wekiri wonna wetunaba tutudde omulimu gutandike kati omuze okufunaafunamu kanti naye kakati wano wetutuuse neetaaga studio neetaaga okubaako newentudde kati kyeraga ekintu ekiddako nti omuntu oteeka okubaako ne security oba roof over yourself tolinako wootudde kati wooli wonna oli comfortable era nagamba nti akuzaayo mu kati mpozi ngagadde kukola ebyawabweru biki bati olinako wootudde kati bw'omaliriza nadda kuleva eddako ayita belonging okubeeko ne bw'okola ki yakuwa ekyokulabirako omwana ayina ava mu university bakati ffe nga wetwaviira mu ssomero tova mu famire y'amaanyi tova mu famire ennungi olina okweyiiya olina kwerwanako kati oluva mu ssomero bw'oti onoonya mulimu gwonna ogusobola okukuwa ekyokulya yeewa nedda ne bw'oba ssomero bwa dokita omulimu gwa dokita negusooka ne gubula naye nga waliwo awo ogw'ekisimu ogusobola okukuwaako ku kyokulya osobola okugukola n'obwa dokita bwo naye abaana bangi abalina degrees nga ali mu booda ali muvuga sigala nti omulimu gwa booda mubi but si gwe wasomerera teri agenda mu ssomero n'asomera kuvuga booda okitegeera naye n'avaayo ne diguri ye ng'agirina n'anoonya ekyokulya ne kibula onoonya essomero mw'wanditutte omwana wo. Excella Quality School kwe kuddibwamu okwo. Ku Excella Quality School tulina ebibiina eby'omulembe omuli buli kintu ekiyamba omwana wo okusoma obulungi wamu n'abasomesa abalina obukugu obumala. Tusomesa abaana okulunda ssaako n'ebyobulimi n'ebintu eby'enjawulo okuva ku faamu yaffe. Excella Quality School eri mu kifo ekikakkamu ekisobozesa omwana okusoma obulungi ate nga tulina n'ebyokuzannyisa by'abaana eby'omulembe. Bwe kituuka ku ndabirira n'endya y'abaana ennungi tuwa kansa. Tulina ebisulo eby'omulembe n'emmotoka ezitambuza abaana abava waka. Excella Quality School tusangibwa Gayaza Kijabijo. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 754 442 ne noti 761 113 Excella Quality School. Excellency our goal. Kwata kaboda genda ku stage ati sojja kufuna ekyokulya wantegerekeka nti kati bwe wonna life nawe ekutadde kyosookerwako okulaba nti basic needs ozikoze eki ovudde mu university osomeredde olina diguri yo naye omulimu gubuze okwata akaboda ofune ekyokola ki osobola okufuna ekyokulya one era mu mbeera eyo osobola okuba nga olina ne mukwano gw'osula naye nabyo abaana bajaga nasooka kusulako wa mukwano gwange okitegeera ngenda mukwano gwo gw'osonga kansooka nsulako wa mukwano gwange ng'embeera bwekola ki kati akasente bwe kamala okuweraaweramu ovaawo ogamba nti naye kati kangende nkole ki naye kati kangende nkole ki nfune ewange olaba kyatugambe nti leve esooka onoonya kyakulya nakutulaba nti obeerawo kati bw'omala okumanya nti emmere ogise kiwalinze kati ogamba nti naye kanfune naye kangende nepangisiza akayumba akange ekyo watandikira wabweru mu buti bw'omala ofunamu kasente oga nti kati nsobola okusekiwalinga ofiisi nti hoteri kanjiveemu era bananya hoteri n'obasiibula ngenze kufuna wange ne mu bulamu obudde ku university kuteeka pikipiki ofunyemu akasente olaba akasente kasanze okujja osobola okusevinga 5 buli lunaku kati kakati naye kangende neepangisirize kati odda ku security kuleva eddako kati bw'omala okwepangisiriza onokuba nti akayumba kantu kasaanamu omukazi kati ka girlfriend kakole ki na odda kuleva eddako gye tuyita belonging. You need now to belong. Mala okufuna ozimbye akayumba oba olina opangisiriza ofunye omukazi omuleese oleese omukazi tanze okuzaala ku baana kati tulina kalevu ketuddakawo kabayita esteem nawe oyagala abantu bakulabeko mu society ande kati wentuuse wano neetaagayo akamotoka okitegeera ofunye akamotoka awo esteem kati oleva esembayo eddako gyeta self actualization ekifo byanyonyaga nti batono nnyo abatuuka ku leve eyo tetujja kugigendamu tukyali ku patience ku bugumiikiriza njagala kukulaga omuntu agumiikiriza atya okitegeera kati
bw'otunuulira embeera gye tulimu nga bwe nkunyonnyodde nti buli generation ejja n'emirimu gyayo era ojja kwesanga emirimu gye mukola kati mu generation ebaddewo tegibaddeewo gibaddewo nti TV zibaddewo biki naye nga tebakikola nga mukikola olaba nti this is an innovation evudde mu kibaddewo ne mu innovating ne muleeta ekintu ekirala esobola okukola social media teribaddeeyo ng'okulaba amawulire olina kulinda gataliiko nfuufu saawa nnya ez'ekiro naye kale kintu kiba kyakagwawo pa shira price agende alani kuluuza sindi bukedde ani Flavia naye bweyogera ku simu bwoti nga byonna ebibaddewo birabye amawulire gagenda okujja ekiro nga byonna mwabirabyerabye edda okitegeera ekitakoze eki kitabaddewo kitegeeza kati omulimu gwumuliko gweyubudde gubaddewo naye gweyubudde ne gujja mu nkola empya so this is an innovation so ogenda kwesanga nti abavubuka abasinga ffenna emirimu gye tulimu we are innovating emirimu egikoze eki egibaddewo ntegeerekeka tetugamba nti tetuleese kipya wabula tuinnovatinze emirimu egibaddewo netugifuula egy'omulembe gwaffe kyeki kye nagambye nti kati omulimu gwinnovatinze ne muguzza ku level eya test and preferences ey'abaclant kati gye baagala takyagala kulira amawulire gasaawa nnya za kiro okitegeera kyakagwawo akirabirewo ekyakagwawo bugozi omulembe gwaffe bulimu element gye bayita instant gratification twagala bwe bagakola kintu njagala kukikolerawo kati kiggwe njagala kukiraba kati oli bwalangira ku social media results azifunirawo kagwirawo tyowa impulidde mulanga emirimu njagala kujja muri luddawa si bye biri ebyaddi kati olaba nti kyalinda ku radio kati olaba nti emirimu gyonna abavubuka gye tulimu they are innovations siboguli yeso yokola nti 95% emirimu gyonna abavubuka gye tukola oba egimu egitulemye egimu egituyisizaawo they are innovations tegerekeka kati ekyo kintwala ku point eddako there is a professor Mita Everest Rogers yawandika ekitabo in 1962 n'agamba nti how does an innovation diffuse into the society nti ekintu ekigunjiddwawo kikapushalinga kitya attention y'abantu emirimu gyonna gye tukola they are innovations but how does an innovation diffuse into the society ekintu kyotandiseewo ekipya kiyingira kitya mu bantu because nawe ogenda kucelebratinga ng'okiraba kikoze eki abantu bakyembracinze buli lwolaba obeera otuna ku views bameka bakikomentinze ino video bajagadde nnyo olaba nti acceptance y'abantu ne demand y'abantu naawe ogenda kusanyusa nga innovator atandiseewo ekintu omanye nti kati kino kikoze era otuna mu video binoga nti eno video yakola kuba yeyina views ennyingi oba yeyina comments ennyingi bantu bagiraba nnyo kati kyekiri kye nagambye nti buli taste and preferences z'abantu bwe zikyuka business erina okukyuka edde kwabe abantu bebakola ki bebaagala akaduuka k'engoye bwe kalimu mpale za biraka kayinza okugwa kuba kati abantu bibakola ki bibagala avuka bibanoonya mu botics era ojja kulabanga ne media TV stations eziri ku live streaming nabo nga badde ne wammwe bw'olaga amawulire eno ne ku streaming ya live nawe era gyekiri olaba nti they are also innovating bali mu kuvaayo eri badde eno kuba kati bano abantu kyebakola ki kyebaagala kati batandise nabo okukyuka kati innovation eyingira etya mu bantu ne bajja acceptinga Professor Jimenyamenyamu emirundi ena nti in any given society ebeeramu abantu bano babika bina ekika ekisooka they are 2.5% they are the innovators nti abantu abagenda okugunjaawo ebintu ebipya oba mu nsi oba mu kitundu oba mu district in any given society bali 2.5%. Tino twala ekyokulabirako kale butunulira ensi nga US bebasinga okuinnovatinga but if you look at their population balinga abantu baga miliyoni 3
million 3 something, I'm not so sure, but bwotulina population yaabwe n'abantu aba innovating ze boyinza okwogera kabaleesewo ebintu ebipya boyinza okwogerako era nti Elon Musk ogambe nti Steve Jobs simu yaliwo n'agireeta mu mbeera empya, emmotoka zibaddewo naye n'agireeta mu mbeera empya, era bwogenda batunuulira bagattagatta ogenda kulangala bayinza okukwata bayira na 10 okitegeera. So percentage ebeera ntono eyaba innovators in any given society. Kanagamba abantu abaddako the 13.5% are the early adopters. Nti in a given society tubaamu n'abantu abaagala to be the first. Ekintu kyona kyona ekizeewo be baagala okukisookamu. iPhone 17 yafulumya empya. Abantu basimba ne layini ku store za iPhone nga yakafuluma agifune ninga after a week osobola okugenda edduuka eritunda amasimu n'ogikola ki n'ogifuna ne firimu nga yakafuluma pa n'agigula very expensively n'agenda ne mu cinema agirabe lot of money abenga yasoose. So in a given society tulinamu abantu ababa bebayita early adopters abasobola okuadoptinga innovation ngezze because they want to be the first. Kati bova category eyo tulina abaddako bebayita they are 34%, the early majorities, then the late majorities, and there's 16% the laggards. Those one will never change. Otobaya sticking ku kintu tajja kukyuka olwa abantu nga kana kasimu akamapeesa yeka era sere zisobola waliwo oli nga yalokingira mu Nokia simbu etaba ya Nokia nzigikozesa simbu etaba ya oba okitegeera abo bo they will never change, tebakyuka. Okyaliaba ndaba ebipande bya Kimbo ne Cowboy, twalangidde Cowboy ne Kimbo bw'oba olaba ebipande kitegeeza okyali abantu abamukola ki abamukozesa era abamulya. So waliwo group ey'abantu nga bo tebalikyuka, they will never change. Okay, kati mu bugumiikiriza twagala kugumiikiriza nti product yaffe ekole ki eyitewo but ogenda kugumiikiriza otya okulaba nti product yeeyitawo, kubanga tugambye nti product zonna ze tulina kati ng'abavubuka they are all innovations, byonna bigunjeewo bipya, naye tugenda kugumiikiriza tutya innovations zaffe ez'okuyitawo. Innovation tumaze gitunuulira nti bweba yakuyitawo egenda kuyitira mitendera gino ena. Waliwo omuntu agenda okugitandikawo gwe tuyise innovator or the innovators the 2.5% kati yeggwe otandiseewo ekintu kati otunuulira abantu the 13.5% abagenda okuacceptinga n'okwembracinga innovation yo wakyogunjizaawo oba business yo esobole okutakinga off. Because bama lujja acceptinga naye wakkiriza nti kale ekintu kyange kikoze eki kikutteyo, tuli ffenna wakkiriza nti ekintu kyange kikoze eki kikutteyo. Kati awo ekintu kyo bwe kikwatirayo, actually professor kiyita crossing the chasm. That's another book called Crossing the Chasm. Nti business omanyi otya nti ekutteyo, kakalayini ako akali wakati wa 13.5% ne 34%, the early majority, waliwo early adopters ne early majorities. Ako kalayini ako kosinzira kumanya nti business yekoze eki ekutteyo. Naye kuba kati omanya otya nti kati ekutteyo nti the 13.5% bano be bantu abagenda okujja mu business yo because they believe in you. Wadde ekintu kye tekinakwatayo naye bakukkiririzaamu. They believe in what you believe. Bakalinga goali yo nga gwe boogirina nti goali yange eri ki, kati nganze goali yange mu kamyu nti njagala abantu balye nutritious meat because it is the best nutritious meat. Njagala abantu balye nutritious meat. Yes. Njagala abantu balye ennyama eri very nutritious. Goali yange mu keeki emu eri ki, njagala buli muvubuka afune omulimu aleme kuyita mu mbeera nze gye nayitamu nga nnoonya omulimu UAE. Embeera gye nayitamu nga nnoonya omulimu nengenda nsula service saagala Munnayuganda ayite mu mbeera gye nalimu nga nnoonya omulimu because
nfunye obusobozi obwogerezeganya ne bannannyini mirimu ate nenfuna obusobozi obwogerezeganya ne gavumenti nempa olukusa okutwala abantu wabweru kati saagala munnayuganda ayite nze bye nayitamu janku ofiisi tukole ku bintu bye ogendere ng'ogendera ku mulimu si kunoonya mulimu abaana abadde Dubai abanoonya emirimu bamanyi ekitegeeza okunoonya omulimu okusuula CV okitegeera kati kyekigendererwa kyange byali bigendererwa byange nti kati abantu be nasooka okwatractinga be bantu abakkiririza mu kigendererwa kyange tibunagenda mu gavumenti baga njagala layisinsi kutwala abantu wabweru lwaki mbadde bweru mbonyeebonye naye saagala banauganda abakuddamu ogenda wabweru akole ki baboneebone nti okay kwata layisinsi genda okole nga tekinaba na kubeerawo naye ne bakukkiririzaamu so abantu bonna abakukkiririzaamu wadde ekintu kye tekinnakwatayo tekinnabeerayo abo abantu bamuwendo nnyo eri bizinensi yo bamuwendo nnyo eri ekirooto kyo bamuwendo nnyo eri ekigendererwa kyo kyonna kyoyagala okutuukako kitegeerekeka kuba ogenda kugumiikiriza paka bizinensi bwe nebuuka kalayini ako bano the 34% ne 16% baagala kuwulira kyali kikola eddaani era waliwo abantu bangi bogenda okuyita ku shooyo agamba ani yalagako ku shooyo olusi nasooka nagiyitayitamu alabe bakaluba gyali kakiika gyali gundi gyali abantu bagwa mulebe kale nja kujja naye kati waliwo abantu abasooka okukkiririzaamu ne bajja ku shooyo nga talina omuntu ali prominent gwalabyeyo okitegeera tujja kukola kaziye tujja kukola nakukkiririzaamu olw'ekigendererwa kyo olwa gooliyo wadde tanaba kugirabako naye nakukkiririzaamu tugenda kwogera ku ki okitegeera kyokka nakubuuza ekyo kyokka tolaba okuyalaga nti wali okyazizaani terera kikubuuzizaako mwebali bangi kati abo be basinga obungi kati ng'omuntu ayagala product y'okutekinga on nze kyena kigamba abantu katonda mwebaza but I ask but I don't beg era if I ask notampa kyompadde nga ngende walala kyekyo katonda kyagerako mu Bible nti buli lwosaba konkono oluggi batakugola ogenda ku lulala ogenda kulala paka oluggi lujja kumala lukole ki omuntu yenna atalinamu interest oba atakkiriza mu byenzikiririzaamu kuleka oba ekitegeera olw'ensonga nti bano abantu abasinga betwekubako they're looking for waliwo kyali kikola eddaani ani wali okozeeko naye ani okitegeera kati buli lwofokasinga ku ekyo ospendinga energy yo ku bantu abatagenda kukuzza maanyi abagenda okukola ki abagenda naga nti nonda bumiyo neraba omusiru ono emirimu gy'abaana obumiyo twazanyisanga n'abaana biki ate gwe byokola kati oyo I don't give you my attention kuba kyengola tokitegeera nebyengoba tobikola ki nebyofunye mu kamyo tabimanyi yes tobitegeera okitegeera kati ekyo Simon Sinek kyeyogerako nti wopa advertisinga noonya group gyogenda okwadvertisingirako kati bwoba innovation yo yakavaayo advertisement noziteeka ku balagads you will spend a lot of money omalirize nga tebaguzeeko wadde n'ekintu n'ekyo because for them they will never change so you understand so buli lwogenda ku muntu nemugaa nti banenjagala ojja kushow yange biki nakubuuza nti oli okola eddaani bani abali kushow biki kwegayiridde bimuleke tomudda namu ate bebamu kubajja okunoonya nga Allah alina wakutuusizza ewaye gundi watongambe okukola bwotne bwoti kiri kitya tebafunanga namunakukubira bangi nga kati bamaze okubakona wakola ki kati abo abantu bena bagenda kuteeka so omuntu yenna ali mu innovation focusinga nnyo ku bantu one abakkiririza mu kyokkiririzaamu two people who have interest in you ekyokubiri
abantu abazze ne bakkiriza kyokkiririzaamu abo abasoose okukyembuleesinga. Tebabuuzayo ebibuuzo bingi, tebakoze eki ne bagikirizaamu n'akyama ku restaurant yo n'alya. Oba olina n'akasente muweeyo. Bw'oba olina omuntu gw'oyise, tugeze wano mu show, ng'olina omuntu gw'oyise ng'omanyi alina kyagenda okugatta ku show yo n'akukkiririza n'agamba nti yes, kyokola nkyagala kiyinja kujja. Noba talina ka transport kamuteekemu ajje. Okitegedde? So business okutekinga off we crossing the chasm okoba okasukka business ebimaze okukola ki okutekinga off. Naye tutuuka tutya ku point eyo obugumiikiriza mu business. I was called that MOOBS. Nga ogerako n'abavubuka abali mu innovations design innovation hub ku MOOBS. Nga abaana bavudde mu ssomero baba encouraging okuinnovating ebintu nakino. Netuula ne mbagamba nti yes, innovation is good era kirungi abaana okubagamba okuinnovatinga, but at what level omuntu gy'alina okuyingira mu innovation. Tuli fenna nti kati tuzze ogumiikiriza otya, obugumiikiriza bujja butya. Maze okukulaga obwetaavu bwo mu bulamu nga bw'obulina ne innovation butya nga bw'erina okutambula. Ogenda kugumiikiriza otya ng'otandiseewo ekintu ekipya kituuke ku level gy'onawo gy'ogamba nti aha kati kirabika kiyiseewo. Tuli fenna? Alani ng'olina kyokkiririzaamu, kyewakkiririzaamu okutandika studio eno naki kyewali okkiririzaamu. Nga tolina ky'olya. Tuli fenna? Nga tolina ky'olya. Nga waliwo omulimu omulala naye nga si gwokkiririzaamu. Osobola okusigala ku kyokkiririzaamu oba osobola okugenda n'omulimu omulala wadde gusobola okuwa ekyo nga gusobola okuwa ekyokuloleta togukkiririzaamu. Nze nga nze kyali kintuuseeko nasigala ku bwenzikiririzaamu. Obaddewo otya okutuuka wano eno nga tolya? Otuuse otya wano nga tolidde? No, ngumiikiriza akatono gwe njagala kye gumpa. N'ofuna njogera ku kintu nga tekinnatuuka, olina ekirooto naye tekinnatuuka na ku level ekuwa basic needs ezeetaagisa obulamu okubeerawo. Nsooka nenkola ku kiri. Ye point gye nzijjako nti weewaawo ffenna tulina ebigendererwa, weewaawo ffenna tulina bye tukkiririzaamu, weewaawo ffenna tubiriivinga nti innovations gy'emirimu egigenda okutwala generation eno maaso, era naawe oyagala okukola ekintu ekigenda okukola ki okuteeka mu maaso. But okugumiikiririza ku innovation nga bwe tugirabye, because it's going to take time to take off, but we need to live. Kyokkiririzaamu kyotandiseewo kigenda kutwala akadde okutekinga off, naye nga ggwe omuntu olina okubeerawo. Kati kizibu nnyo okusustaininga innovation gy'okkiririzaamu etuuke ne ku level etekinga off nga tolina busobozi bwebeezaawo in terms of basic needs. Tuli fenna? Kyekiri kye nagambye nti hidden determinants of hidden behaviors. Nti kati basic needs bw'oba tosobola kuziyimirizaawo zisobola n'okukuleetera okwerabira ebiki ebigendererwa byo n'okisuulawo. Baana bangi abatandiseewo ebintu ebigunje innovations, naye olw'okuba nti
tasobola kweyimirizaawo in terms of basic needs ng'omuntu n'akivaako ye oba nedda okitegeera. So point yange weeri nti obugumiikiriza bulina principles ze butambulirako ng'okusobola okugumiikiriza, era innovations oba okugunjaawo ekintu kirina level kw'oyina okukola ki okutuuka osobola okukikola ki. Kati bw'ogamba omwana ava mu ssomero ava mu yunivasite nga tannaba nakumanya butya bw'agenda kweriisa kubeerawo, tannaba nakumanya butya wana wagenda kusula, omugambe nti agende mu innovation atandikewo ekintu ekipya ekigenda okwetaaga obudde abantu okukitegeera kisobole okutekinga off, okakasa omwana oyo anaasobola okugumiikiriza mu kintu ekyo nga takivuddeemu. Kati abantu bava mu bintu weewaawo abadde akyagala nnyo, weewaawo abadde akiramu essuubi nti yes kigenda kukola, alaba eddala kigenda kukola, naye olw'okuba tayinaayo ntandikwa esobola musapootinga ku these basic needs, agenda kumaliriza ekintu kye wadde akyagala nnyo akisuddewo, asooka amala okukola ki okusobola okwebeesaawo. Okutegeera bulungi. So kati obugumiikiriza bujjira ne ku biki bye twetaaga mu bulamu ng'abantu. Kati nga tonnagenda mu kintu kigunjeewo, nga tonnagenda mu innovation kyonna kyogenda kutandika, sooka at least osooka omala okumanya nti at least basic needs of life olina ekintu ekisobola okuzikola ki okuzikavalinga. Kuba ekintu kyogenda okugendamu kigenda kwetaagisa obudde okutakinga off. Ekyo kinatandikiraga nti diffusion of innovation into the society. Ekintu kyonna kyogunjizaawo abantu bagenda kukitegeera kitya otuke kazimu nti kati kitekinze off otandike n'okukifunamu. Point etegerekese. Ti njagala kukozesa ekisembayo kyensembayo nakyo okunnyonnyola. Waliwo kye tuyita cash flow quadrants. Kagundi kali bwe kati kyamanyi jakatirayo abantu akantu bakalabe. Kali kafaanana bwe kati. Kalimu employment Cash flow quadrants. Katabo kawandiikibwa Robert Kiyosaki. Kalimu cash flow quadrants. Okulaga bw'otya bw'otransitinga okuva employment, self-employment, business up to investment. Of course. So wane waddako waliwo self-employment. Wane waddako waliwo business. Wane waddako waliwo investment. Tuli fenna? Abantu bonna bw'ogamba nti ono mugagga bw'oyogerako bali ku the left side of the quadrant. Teri kwogera kuno ogamba nti mugagga nongakasa nti mugagga ng'akozesebwa. Teri kwogera kuno ogamba nti mugagga biki nga either bali mu business oba bali mu investments. Ekyo kye nagambye nti okufuna ssente si bwe bugagga wabula okukuuma n'okwongeza bwe buki. ozimultiplying otya. Bw'otunuulira abantu abali mu business ne investment bakozesa kukuuma ssente nakukola ki nakuzongeza. Eno eno gye bafunira ssente self-employment n'employment gy'orisivingira ssente. Kati ssente ezo ozikozesezza otyo okutwala okusobola okukola bizinensi oba okusobola okuzinvestinga kigenda okufuula omuki. Kati ffenna bwe tuva mu ssomero of course twetaaga okuyimirizaawo obulamu. Tusookera mu employment okusobola okulaba nti ate oyimirizaawo buki oyimirizaawo obulamu basic life. Teri business gy'ogenda kukola ogitandikireko etandikire mu magoba. Kikutwalidde emyaka emeka okutandika okulya mu business eno? Giweze 10 okutandika okugikola ki. Naye obadde tolya, obadde tobeerawo, obadde obeerawo otya? Ntetenkanya. Otetenkanya otya? Nkakasa olava mu ssomero tewatandikira ku ki? Watandikirawa? Nga bakuwa omuki gye tuyita ki?
nsaala. Education system yaffe yali set ku kigendererwa ekyo kya employment. Kyova olaba mindset yaffe yonna etandikira ku ki? Ku mulimu. Era baatuweereranga bw'omala okufuna ebipapula byo kufuna mulimu. Teri gwe baweera bw'omala okufuna ebipapula byo genda otandikewo omulimu. Mwekyo kyosomye. Teri gwe bakigamba. Tukitandise kati ng'emirimu gikoze eki? Gibuze. Sente bakwate bumala olina famire ennene. Okitegeera. Kati nkubiriza abavubuka abali eyo bonna obugumiikiriza mu bizinensi oba obugumiikiriza innovation yonna busobola okugaana naye ng'ekibuganyisizza tokiinaako na control. Because enjala egenda kujja si gw'ogiyita. Enjala bwe gy'olina kulya otulo bwe tujja olina kwebaka. Tosobola kugumiikiriza ku njala. Tosobola kugumiikiriza ku tulo. Tolina ky'olya ogenda kugumiikiriza otya? Ojja tutuuka n'okubba. Tolina weebaka ogenda kugumiikiriza otya? So obugumiikiriza mu bizinensi kisukka ku ki kye tulaba n'amaaso gaffe. Kyeki kye ngamba nti there are hidden determinants ezikupushinga n'okusuulawo ebigendererwa byo naye nga tosobola kukinnyonnyola. Bwonna badde mpuliriza stories z'abantu abali mu bizinensi buli omu mubuuza nti watuuka otya ku ekyo bugumiikiriza. Okay, wagumiikiriza otya? Nnyonnyola engeri gye wagumiikirizaamu. Awo tebannyonnyolawo olungi. Kyenkugamba nti those are hidden determinants oluusi zitulema n'okunnyonnyola. Okuleka ng'otudde wansi n'osoma ne weetegereza ebintu bino. Okitegeera? Kati bano abasajja bintu babyogerako dda. Bagamba kwerumya. Naye nga weerumiza ku ki? Osobola okwerumiza ku njala? Nti neerumya ku bizinensi sina kye ngenda kulya nomala wiiki n'amanga tolina ky'olidda nti weerumiza ku bizinensi. Weerumya otya? So we want to know now the how. Weerumya kituufu. Weerumya otya? Tunnyonnyole. Buta bwe beerumya. Ogenda kwerumya nnyonnyolaamu nti kale omaze emyaka 10 bizinensi okutekinga off. Ogenda kugamba omwana nti neerumya field emyaka 10 nga sifuna mbadde neerumya. Omuzadde Lubiri High School Buloba kampasi ly'essomero ly'abawala n'abalenzi erisitudde omutindo ogw'amaanyi mu disitulikiti y'e Wakiso. Ly'ekisulo n'abava ewaka lirina UNEB Center number ku madaala gombi O ne A level. Abasomesa batendekedde ddala mu kalikulamu empya. Eddiini zonna tuzisoosowaza so nga liri mu kifo ekisirifu ekisobozesa omwana okusoma obulungi. Library weeri ate ng'ejjudde science lab, computer lab ate nga bafaayo nnyo ku mpisa n'okutumbula ebitone by'abayizi. N'olwekyo twala omwana omuwandiise kati. Omaze emyaka 10 sebo nga tolya? Omaze emyaka 10 nga teweebaka? Badde neebaka. Kati tuwulire weerumya otya bizinesi okusobola okubaawo? Weerumya otya? Nasevinga akatono kenfuna. Kati bye bitulina okunnyonnyola kati abavubuka bategeere nti however much innovation ogyagala ekirooto ky'okirina naye kasita onookitandika bwoti bwe pa waliwo forces ezigenda okukuleetera okukivaamu nga tozirinaako na control. Kitegeerekese? Kati wano bwe mbadde nzijjaawo njagala tumalire olwaleero maybe tunafunayo obudde obulala twongerezeeko. Bati bwe tudda wano kigambe nti ffenna tutandikira mu employment. Naye obuzibu bwe tulina oluusi kulwayo nnyo. Tokola ki? Because bw'onoolwayo ennyo ogenda kwerabira ebigendererwa byo. Okay. Kati ffenna wano we tutandikira Employment. Ekitutta n'ekitta ebirooto byaffe kulwawo nnyo. Bwe nagenda e Dubai nakola ku kisaawe omwaka gumu n'ekitundu. Nentandika ekyange. Ng'abantu beegomba emirimu gy'okola ku kisaawe. Nenvaayo ku kisaawe netandika KHM Amuria Free Zone Sharjah.
yatandika Sharjah. Yes. KHM yatandika Sharjah. Yatandika UAE. Era kye ngamba abantu nti kasita osukka emyaka ena ku kyeyo kitandika kulya sigwe oba okikolamu kati. Kisinzira kyeyo kyawa. Kasita osukka emyaka ena oba kyawa. I'm telling you out of experience. Ekitutwala ku byeyo tulina ebigendererwa. Nti njagala kukola business point ne bwe ngenze mu kyeyo kunoonya capital nkola ki okuleka ng'ogenza kubeererayo ddala. Gwe wagenda olaba ki? Gwe wagenda olaba ki? Kyagaa nze nagenda Dubai kunoonya ssente. Kati kuleka ng'oli agenze ngenze funa butuuze njagala bana basomereyo biki bw'aba kye kigendererwa kirala nga kisinziira ku myaka gy'omazeeyo baleka bakuwa obutuuze naki ekyo kirala. But njogera ku bantu agenze ku kyeyo ng'agenze kunoonya capital kunoonya mulimu gwa kukola akomyeyo abeeko ne kyakola. Akomewo Kampala. Bw'oba ekikututte ku kyeyo kunoonyayo ka ssente okomyewo obeeko ne kyokola bw'osussa emyaka ena kyekyo kitandika okukulya kitya and expenses zitandika okweyongera. Abadde asula mu kintu kyayogedde ku high lack of needs. Abadde asula mu accommodation kati akasaala keeyongedde oyagala kuleeta mukyala oba ofunye ku kagirlfriend kale oba okafunyeeyo bw'omala okukafuna tokyajjayo mu accommodation oyagala genda kupangisayo ku apartment. Olugenda mu apartment olwo expenses zikoze eki zeeyongedde. Ofunye omukyala azadde omwana agenda kusoma olaba obulamu bwe bukyuse kati expenses kasa zitandika bwe zityo ogenda okulaba nga tokyasobola kudda oluusi awo tuvuddewo. Kati wano ekitutta kisinga okutta ebirooto byaffe wano kulwawo nnyo mu employment. Tolwayo genda oggyeyo ka capital akasobola okutandika n'okubeesabeesaawo ovuga ekikyo ovuga innovation yo nga bw'ogikola ki nga bw'ojagala ova mu employment tudda mu self employment. Kati nyinza okukikiza ku muntu tugeze obadde musawo Katonda n'akusaasira n'ofuna eddwaliro ly'okolamu. Bw'ofuna eddwaliro ly'okolamu n'otandikawo akalwaliroko akako. Tekitegeeza nti kati business ogenza mu business wabula otandise okukolawo akalwaliroko self employment because eno mu employment there is OPT and OPM. No. Eno mu employment we sell time. Oguza mugagga budde. Okitegeera. Ne mu self employment era nayo wali abakuguza obudde. Wali abakuguza naawe no because how do you transit okuva wano ovaawo otya tujja binyonyeramu ebyo next time ovaawo otya okudda ku level endala beki but wano employment otunda budde bwo n'obuguza mukama awo. Bw'odda mu self employment still era mukama omuguzaako obudde bwo naawe n'okola ki n'osigazayo. Kati bw'odda eno mu business is OPT and OPM. OPT is other people's time. Now you start buying people's time nga bali bagula obubwo. And OPM is other people's money. What's business? Nagenda mu banka abaavu n'otwala sente n'osavinga mugagga n'agenda n'azijjayo n'atandikawo omulimu ate n'ogenda n'omusaba omulimu. Oba okitegeera. So wano oteekuba omasterinze okukozesa abantu abalala okugula obudde bw'abalala era ng'omasterinze n'okukozesa sente oluusi z'abalala. Then wano mu investment wano sente zokka zezoogera. Okutte sente olina kyozitaddemu. Tutte sente ozitadde mu bondi zino bonds okutte sente oguze partnership oguze sente oguze emigabo tewetaagisa budde kubeerayo tewetaaga kumanaginga ne kati sente zo kati zezikola ki here money makes money. Wano otunda budde you sell time to make money because bwo budde buli omu abulina Katonda yabutuwa budde buli omu abulina ye capital gw'olina gw'otandikirwako n'amaanyi go gakola ki ne bw'oba tewasoma ogenda n'okukola ekipoti gwe gyekiri bw'oba tewasoma nga tulina so amaanyi ogalina n'obudde obulina ye capital atandikirwako n'omukozesa n'omuguza oba business amwetaaga. Omala okulaba nga n'ekintu ky'okuguseemu otandika okukitandikawo mpola mpola naye ng'ekigere kimu kiri ekirala kiri eno ojja eri akasente n'oleeta eno eri akasente n'oleeta eno
ku BBC kijja wali okola BBS sorry BBS gye wali okola nkakasa walinayo kaneno ng'okatandise ne ku BBS ng'okyaliyo kituufu okitegeera tewakasula obwo tewava mu ssomero n'otandika kano wava mu ssomero nomenya omulimu BBS nekuwa omulimu BBS bwekuwa omulimu noga nti n'okutandikawo ekyange naye sijasobola sinatuuka ku busobozi bukisustaininga kati kankole ku BBS nga bwenzije obudde nkole ebyange kankoleyo eri nga bwenzije nkole ebyange paka wootuuka gwe okulaba nga kirino kitandise okusaba obudde kati okendeeza ku budde bwa BBC sorry BBS nti mbadde nkolera essaawa 3 w'essaawa 4 ne kati mbadde nsaba mumpe nkolera essaawa ng'emu w'essaawa 2 osobola okwongera n'obudde kati bw'otuuka nga kino baba kiro okusustaininga at least osobola okufunamu akasente koolya ne basic needs nga osobola ozisustaininga awo wooteera kiri olyoka okole ki odde mu kino kati ssebo wano wooli tukwetaaza kugenda wano self employment kugenda mu business twagala ogenda mu business okuleka simanyi oba kitegeerekese okuleka nga waliwo ekibuuzo kano ke kapya kumpadde nze mbadde manyi oluggi mu self employment era ndi mu business otonatuuka nedda ssebo lugendo nga lukyaliwo lugendo lukyali lulijjo mbadde manyi bw'ova wali eri mu employment odda mu business nze wali mu self employment nga manyi mba mu business tonatuuka kyova olaba teri banka esobola kukuwa sente nga ka business otandika katandike emala kukwatayo ne balaba bwewadde okola oleka bakuwa sente olyokodde wano okay Cruise exclusive gwe mkutu ndowooza lecture ebadde nnungi nnyo mbadde ne Haji Mawuya ayina gyadduka obudde bwebwo ne bw'anaaba asaze nga ayinayo akadde njagala ate tukoleyo show endala ne Haji nga tugenda tuli ku faamu ye ey'obumyu nange sigenda ngayo naye abagenzeeyo batera okukolerayo n'emisomo abantu bagenda ne bayiga okulunda akamyu ajja tubuulira ndowooza nga tuli ku faamu eyo lwaki mu bintu byonna ye yalondayo akamyu yategeera akamyu abantu kye bagamba nti embuzi biki n'ebisolo ebirala Haji yategeera kye bayita akamyu but I think but in summary abantu obugumiikiza babutegedde oba bajja kuteeka mu comment section ne ku TikTok tugenda kubateerayo batubuulire obugumiikiza babutegedde wena tebabutegedde tunadde olulala twongere okukola okugaziyaamu kale olina ebigambo ebisemba biwandyagadde og'abawalabo ne batabani bo abakeekyemu bana nga bakeekyemu okusooka kwa byonna tubeebaza okuteekamu obwesige okulaba nti mutambula ne keekyemu era emirimu tukyagirina gyegiri mujje tube nga tubatambuza ekirooto kyaffe kikyastandinga situwagala munnayuganda yenna kuyita mu mbeera gye twayitamu situwagala munnayuganda yenna kugenda nga anoonya bunoonya mulimu aspendigireyo obudde aspendigire ne ssente jangu ensonga ze tuzikoleko ogende ng'olina omuki ogende ng'olina omulimu kale Cruise exclusive gwe mukutu Allen Cruise ge manya saagala kusukako wano olunaku olwaliro ladies and gentlemen for now musibe bulungi mweraba